Okukyusa constitution gwe musolo gwe tulimu kaakati siraba lwaki abo abalina ebirowoozo bya federo nabo tubaboola. Tubadde tukyogera nakati tukyakyogera mu palamenti na gavumenti erina kuwulira nti tuwagala region zikolere wamu nga regional government ziweewe mandate eyo y'okuplaningira region. Kati abantu tugenda tukulakulana, abantu bali bangi. Kati ffe ngaffe our region amafuta kati pipeline yiyo juzi twayo bagilonchinze, amafuta agenda kutandika kuvaayo. Kati wadde esente bajja kutuwa omutemwa. Kati government, regional government erina kuplaningira esente ezo ngukale tuzimba amasomero tuongezeeko amalwaliro. Kati kiri kuffe ng'ababaka ba parliament naddala ffe abava wano mu central region okulaba engeri gye tusobola okutuula ne tukwataganya bannaffe abava mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Kuba bw'otunuulira lipooti ya Ssempebwa gye baali baakolako yakulaga nti ebitundu ebisukka 65 ebya Uganda byagala federal system. Naye ate era ne gavumenti ereme ekikola nga a give and take, kubanga bayinza okugamba nti tubawe federal system naffe tuyiseewo age limit. I believe that if the Kingdom of Buganda has an issue to be discussed, it is important for them to constructively engage with the different segments of government, especially the executive arm of government, to see that debate and discussions on federal, which is part of our constitution, can be initiated. Federal system is the way to go. Era Kabaka ayogedde kituufu. Eyo yali commitment ya government. Ngamba nti ekyo si kibi, naye ndowooza nti twandikitute mu bantu, abantu beba basalawo oba baagala federal system oba tebajagala. Lwakuba mu Africa tulinamu amawanga nga Nigeria agalina federal system ate nagwe tulaba gakulaakulanya, naye awo twandikitute mu bantu ne tulaba.